Kati zibadde zigenda mwezi nga mulamba bukyanga ensonga za Henry ne Prima zitabuka. Prima Kadashi? Prima agenda ye munange UAE agenda Dubai akaliko okudigida n'abaana b'oku kitundu. Jukira fatu lese Kampala. Na yewe yadigida na yewe ku Dubai. Si mugundi musango. Anti bese sinkana. Wesudi katave Sudi aje South Africa. Besi sinkana bekuba ebifaananyi benyonyogera beweweta bate sabe sinkane yo oba just yali pata ya MC Richie. Okay. Kati yalimu abantu bangi nnyo naddala ba socialites baliko bangi nnyo kati bano kwe bagendera kati abamu bagamba nti eno just mama ono twagala basajja ba bunyama ekyo nze njogeddeko ekintu kyonna nze ngambi naye mama wandirize oyo meddi moyo mulaba nga yakuwadde haga awuliranga akunywezezza kulina gwakanyama lwaki tokakola lwaki tokakola sina budde naye mupira akunyweza bwati nawe bakakuwa no ku biceps no sakuwa no ku triceps toseka bino byokugamba bya mwana bwala yino bimanya omatu yagala kuwuliriza weefula omugezi katosekera ki Kati jo Primanga ali ku shemu na opening up tugana tumunonya naagaano bitwa tugana kasa byogeredde ku mpewo yaganya biba yabiganye yafuna manager ajajiwa Prima ina manager sebo ya mugamba yogera wano ya bade yogera da Prima gwe manyi ne bade yali gundi no decision bade yali ntufu okufuna manager ya bade yabiyogera da manager neno na yasoka kwa manager ojukira bulungi oli mukazi yategere kyava mu musajja naye no yasoka era okusinzira ku bimukyaya yakowa omusajja alinga ye yamukuba yakowa omusajja alinga ye wava mu ndabirwamu n'agiyingira bwava ku pawudo ono n'amukwata bw'ate ekisanirizo ono n'akikwata bw'ava okwesiga nevi ya mutono n'amukwata nakowa omanyi tusaza kigambo wowe malati ulirako pirene erike ebizigo ne pirene erike ebizigo nagamba njagala kokko kubyawukanako njagala ku musajja artist anchalengingako atya ayawukana ali perfect nnyo Peter Sematimba to be kale batuwe mbozi ado byangabo kwalumu ndibusa mala kwewulirirako tuwe Prima credit yegenda ku Nation Media. Okay. I did not date Henry, as everyone is saying. Ntinze nakwana Henry. No. You know, when you are depressed and then someone comes telling you exactly what you want to hear. You want to be motivated. You want to be told you can do it. You can stand up. That is how I fell in love with him. Taina Mwana, he's 26, and I'm 28, and he's really strong because social media. He has thrown a lot of that on his name, on his face ever since we dated. Why? I don't know. Simani, I don't know why women are so bitter. I don't know why people are so bitter. I'm so happy and glad that Henry loved my daughters because he's a good person. Henry, Sisa Mogela Kochibi, because I respect him. He's always been a 10 out of 10 to me and my daughters and my family and everything. He has been supportive. Someone saying, "Bu, zinakera kumacha." Because nalinja ukanyene artist nengamba kanjagale radio presenter. I didn't even knew Henry's program before we dated. I had not given him time. I loved him as he was, and I don't want people to make it look otherwise. Fena relationship it buildings. We have built our lives, our careers. We have had visibility because we've been together. So let us respect that moment. Kwanga basinga loza nti waleta Henry mu picture okulumya just today. Kwanga nti artist ne presenter babanga bali ku level yemu osigalira ngo chali muki limelights. I believe
those who know. And I respect everyone in their opinions. Premier cause the video, my ogera premier yakola kino kubanga kino mu respecting am opinion ye era sigenda mu wakanya. Me and Joe are raising kids and we are going to always raise kids. Maybe you have kuranagana kusikamwa byagwao because it is not good for my daughters and they are now growing. So I am okay with a partner who is going to respect the fact that I have children and I have to cooperate with their dad. The saga mbida I complicate my life bananga tomlenzi mkulu bichi bichi. I live in the moment. I lived in the moment. It was such a vibe. I really enjoyed that relationship. Chirungi yali enkula akulanya atenga nzimba bulichimuchali. It was a 10 out of 10. But I woke up and I felt like Henry was too good for me. I had to first pause and then focus on me. Me and Henry are not in any fight. Oba mpalanobachi obachi, I wish him the best. But I don't want social media, but everything was too much for me to digest. So nengamba katika soken college, let me first pause it. So let us focus on our brands first. We must building a brand here, then maybe we can. Anything can happen. Like I said, nobody must focusing ku ku China nkola because katucha buli mwa China goal jagoba buli mwa soka gobe goal maybe a relationship buli mwali anabira ba later amani relationship but they full so comfortable but tucha chasing a dream amani mugenda mu kintu nga ina dream no tukanula banga ofuse comfortable atikati tucha goba dream kati olaba oli what oli awoseya wakati toyambuka tokirira dream ojiraba neto chakolachi. That's what I felt. So nengamba kati kanso kenve mu relationship ate I don't want people to judge me because nange ndi muntu ate te wala sakunemesa kwagala musajja ina gwenjagala mulala kubanga nzenze. It is your life. It is my life. I can date anyone and I can date as many men until I find the right man. Ngamba this. Now I want someone with a different vibe, different motive, different. I want someone very different from me. Someone who's just going to support me, but they're different from me. Someone who's not. Someone get a tradition to church more. Naturally, we want to be the best. We are aiming for the highest, but we mirror. I don't want someone who's like me. No, I want someone who's very different. Very different from me. Who's like me? Like a kata ino yeruse. Kyategeeza mucho. Kyategeeza gwali mutima gwe. Kati gwali mutima gwe olyokka obisala envuno yeruse. Nze ngamba. Kyategeeza mucho nga bonna bali mu mataala. Kyategeeza. Yali akoyo omusajja okukozesa ebizigo bye nga bisibwa mu ddwaliro ate n'akagula. Nga kwata obusanirizo bwe n'abusaniza mu dread n'abumenya. Bamba mu relationship omusajja kiva kikujjako kyo omusajja okozesa ku bintu bye bo omukazi okozesa ku bintu by'omusajja mubeera mubaawa. Ate kireeteramu obuzibu kati singa bafuna omusajja ow'ekikwata bandikaanidde ddi ebizigo. Era kati Florence ndowooza otandise otesti entuufu ogirabye. Ey'ebiwala ate? Munaakaanira ddi ebizigo? Munaakaanira ddi ebisanirizo? Gobagambyeko bakayanira kisanirizo na bizigo. Kati nze nkugamba gobeerayo. Gobaayo. Sibeerayo. Kati lwaki obisala nga abaayo? Nira yendo tebaamugoba. N'omukazi nga yakukyaye. Najja nga tandika okwewoomereza. Tetulina buzibu. Ogenda okuya George kati atandise omusalako. Ensonga gy'awadde agambye he was too perfect for her. Kakati ate kati banange erinnya lya Josted alisaze ne liva ku Josted n'alijja ku George n'alitwala paka ku Jo. Naye ate lyakyuka omukulu ye Hassani. Naye nkubuulire then tetumanyi kye twagala. Bw'ofuna omusajja atakwagala tali perfect for you ate ng'onyiiga ate was too perfect for me. Sabanna ebintu by'omukwano byogera ku oli mu mukwano. Njagala abantu bamanye nti onayogera ku mukwano ali mu mukwano. Tuna mu kamera bagambe nze nga ali mu mukwano mbyogerako bwenti tuna mu kamera.
tuwe story ya mawu. Kati nga gwali mukwano era ng'oli mufumbo olina omukyala n'omwana tunula mu kamera oyogere. Njagala okwategeeza basimu ne bannyabo mawu bamwadde obwa minisita tuwe emboozi.